Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Wabaddewo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Entebbe yawezezza milimita 1.8 so nga ate mu Tororo, Kabaale, Buginyanya ne Soroti yo lwafuuyiridde. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga guseeseetuka okwolekera eggwanga lyaffe ekyaleseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebimu ate awamu ne lufuuyirira. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe so nga ate yo mu bukiikakkono tusuubira obudde okubeera obw'ekikome awamu nga bujja kuba bwa kiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'olw'ensonga eyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyebunaayira mu London ne Nairobi tusuubirayo enkuba okutonnya kyokka nga eneetonnya mu Nairobi ejja kuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo yo mu London ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 6 era nga obunnyogovu bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Michael.